beautiful day, nice time, man. Ghetto stories. Nanga chisache Ivan, mutabani wa Mombeja, Harriet, Musoka na Juko. Tuli muzi ghetto man, jetu etalira, jetu vimbira, jewali bulichimu man, kasavu kanyama. Yeah man, big things are going. My name call me son of a beautiful woman. Chisache Ivan, straight away, me burning tap, tic-tac-toe. Yeah man, producer wangomita being favor. Wamune Judith Jojo on the ones and twos. Ghetto stories, ino mugana wange, tukulete nemboza zili mu ghetto, emboza zifa mu ghetto, abana basula ku street, bana tebalina buyambi, bana tebalinako muntu abakwatako, so kati ffe tuvaayo ne tujja tubikutera ku meza. Omusumba Aloysius Bujingo wamu ne Mami Susan Makula Bujingo mubale kuvayo na concept yeno eya Ghetto Stories. Yeno TV esinga muzi TV zonna. Otutandika okwogera abalabo n'abasirika. Eno etambula etuuka kabona mawanga egenda buli wamu abantu tebamanya ebifa mu ghetto zonna eziri munsi. Nze Kisaache Ivan mutabani wa Mombeja Harriet Musoke na Juko okuva enakirebe Galatia. Mbagala nnyo chita tugenda straight mu Ghetto Stories live. Tulondola emboze ziri mu ghetto, tubuza ku bantu abali mu ghetto. Mbera mujirabe eri mu ghetto eri bweti. Yeah man, my producers been Favor and Judith Jojo on the ones and twos. Yeah. Oh, jebaleko nyabo. Oli bulungi? Omukulu ngotulingizaako jebaleko. Ni chamanya kugwa. Sime Steven. Kutulingiza chichi. Nange mbadde nningira abadde babuuza nankanje ningize ndabe na olumbuuzi zaawo. Oli fine. Siri fine. Ofunye ko kulya? Sinafuna. Jatunyumyemu. Oyina katebe? Yangu tika kisatu jitunyumyemuko. Ko kutambula ngudde ku mukulu ono yabadde atulingizaako kye kitambula mukulu. Wai kitambula. Oli bulungi? Siri bulungi wadde nakatono. Kiki tuli bulungi? Sinalya. Bent Favor. Omukulu tanalya. Kusatu zonyini sigina komba kintu. Kumbere no jendimu. Omaze nakusalunga tolya kintu na kimu. Sinalya wadde n'ogera n'olengera essowaani zitukula te. Azikutene nabbubi. Nabbubi kwali. Tokola tugambe tokola mu ghetto eno. Nade ni mukuyiribya. Nibadde ni mukola nkola emirimu janjawulo mingi nnyo. Naye nasazeewo kanso yankwata nenzira ku kyalo kyange kyesinga otegeera kudda. Kati sokombulire osula awo wenyini wetukusanze. Wenyini we musanze wensula. Kinga ennyumba yamba lubaawo ndaba mbaawo. Ennyumba yambaawo gye namanyira era mama ne antu wange gye yankulirizaamu. Era wakumwakulya mu mbaawo. Mu mbaawo nakulira. Najja ndi wa myaka ena. Myaka ena mu Kampala kasaazi 25. Kati gwokola mulimu ki? Bade nkola mu butembeeyi. Ngotembeeyi yaki? Ntembe ya wipes. Wipes zineze motoka? Ez'abakyala. Wipes zineze okwesimula. Enkozi ziri bazita wipers. Ngamba zineze motoka wipers wamaya. Kati zino wipes z'abakyala z'okwesimula baana. Omaze okwekuba makeup biki. Ngolaba Judith yekozeeko nnyonyo. Na Judith temwekolako ne binti. Otembe ya wipes aha. Era mbafunye omulimu ku kyalo kuneeno kale manyi kufumba daddies afkexi bampita n'enkola nombanga waliwo omulimu gwa kati gwamanyi okukola ebyo ebintu byonna tulina bwetu leka tutuleko bwetuti gwamanyi okukola ebyo ebintu byonna tuula kati gwamanyi okukola ebyo ebintu byonna kijja kitya nti tokoto omaze nako nga toli okola ebyo ebintu byetaagisa kapito kubanga ebintu babirinyisa. Kali ate woze wajjanga mu butembeeyi nali nyeriisa nali ndabirira n'ewaka bato bange kubanga balina kye beetaaga nagala tusiime n'isukaali ninkwatirako ku kasente kenyina nemba waako kubanga mama yatuleka nga tulina okulabirira abato. N'emyaka emeka? N'emyaka 25. Egy'obukulu. Kati wabakyawo ng'ate ndaba ekisago waneeno naade ni mukusota kadongo ngaka kadongo kenyini njya matafali kufulumya matafali ekipawe yansalidde naade ni mukuyiye nga nandoda ntadde ku rent ya amanyi kungoba mu nyumba. Rent wasende meka goso? Wamitwale na joka. Mitwale na bwejiti ja Uganda toli kuongerezebwako. Kati akubanja sende meka? Amanje emyezi 3. Neguno gaseeko. Atenga n'okulya. Lindako. Bakubanje emitwalo 12.
ate nga n'okulya. Ennyumba erimu amasanyalaze? Amasanyalaze gaadde gakuteekebwa mujjo ne kati namugamba asooka alindeko. Nekyokulyamu ekitegeeza yali yambaawo? Yali yambaawo kubanga twali abaana bangi. Yogera ku ddobooza? Twali abaana bangi kubanga n'abeekika bonna ba anko bonna twali twekuŋŋanira awo. Nange ninyevaamu ngamba kangende ku street mba nsula. Yali ya bisenge bimeka ennyumba? Kisenge kimu. Kisenge kimu nga musulamu abantu bayitirivu nnyo? Bangi. Ennyumba yani? Ennyumba ya maama kubanga nange najja ndi muto. Mama anti wange namusa yandeeta nankulizaawo ngatinga nange ngamba ya abantu bonna fena tusulamu eno ennyumba. Mama we ejali? Tata mama yafa. Ale tata? Naye yafa. Kitegeeza ennyumba yali ya maama wo wajja ne anti wo ye n'asigalawo? Bwekiri. Ennyumba nga yambaawo? Yambaawo. Naye ng'eri mu ghetto? Ghetto youth. Kati ogenda ku street, ki ekyakutula ku street? Ku street? Ewaka twali abaana bangi nange ningamba kankole ki? Kangende ku street nange njiribe muli abaana ab'okubba biki buli kimu buli. Wayingirako ne ku street n'olandika okazoganyaamu? Bwekiri kubanga naye embeera yali esusse ng'abantu bangi nga buli omu akayanira kifo. Nange ningamba kankole ki kanyewaggule ngende ku kkubo nkole ki njiribe. Kati otuuka ku street weewaggula otuuse ku street embeera ya street soko ejimbulemu eri etya? Ku street mukola mutya? Ki kye musinga okukola ku street? Kuba kunyonyayo ku busente. Kunyonyayo ku busente. Wabbako ku street? Street naye era nange ekizakiti nayingiramu kwoga omuze kubanga embeera yanyiga nnyo ningamba kangende nkola ki nzibeyeko kubanga enjala yali ennuma kubanga naye sobola kukola ki kudda waka kubanga newaka bona bakunyiga neno bakunyiga bakitogera n'okukola ki n'obbalumu ewaka. Ekitegeeza wayingirako ne ku mayumba g'abantu? Nazibbako namenyako kakufulu. Ola bintu byangu nnyo okugenda ku nyumba y'omuntu n'obba oli agamba akakufu tebasobola akakutula. Osobola n'okwata fooku ne fooku naye osobola ogikola ki naye osobola okugulawo kufulu n'obba n'enziba nefuna ekyenjagala. Ate abantu ku kkubo bakubamu kungu bajjawo kasente? Ku kkubo nze namanyira kubba naye okukuba ku muntu oba kuwerwanako akasente nanyakula mu nsawo nakuba nsawo kasi kubangako muntu mbuno mujjeko sente kusala nsawo nkuyitako buyisi bwenti bana kusazedde nsawo gyenjagala. Kati bannaye bintu biri mu ghetto mboozi enyuma nnyo eri mu ghetto naye bannaye kati sente zewajjamu wazikolamu ki? Ezo sente nali nagera ningamba nalowooza naye kati okubba nsusse ningamba kangende njiyeki ngende nsuubule obuntuntu obutonotono busobola okukola ki okumbeezaawo ningamba kati obubbi kamuveemu ngende nsuubule ebintu kati ngezo wipes zino ez'abakyala zebeesiimu? Abakyala zenyu zebeesiiga oba olina oddugadde noweesiimula mu ngalo n'ogyamu akantu kamu noweesiimula. Naye ng'abewaka olwo kyabawulizaako ng'oddayo kewaka eri gye wava? Tewaddayo? Saddayo so akudda mabega gy'ova toddayo. Akadda nnyuma kassa? Oba olina kukulega buleezi mu maaso. Kati wewatandika okukola ng'osuubula emmaaliyo wasigalayo kyasula ku street? Era nasigala nkyasula ku street kubanga wenatandikira okukola okusuubula emmaali nange nawolaba nga mpwezaamu akasente akatonotono netandika okupangisawo akayumba akembaawo. Waneeno wetukusanze? Wenyini wemunsanze nga mbalingiza ningamba banyaba badde babuuza nange kambabuuzeeko nange wemutuukidde mumbuuza kabaki otulingiza. Butembeeyi nabuvaamu kubanga kanso yankwata kati sikyasobola kugenda mu butembeeyi. Kanso yakankwata emirundi 2 ne bambuuza mama ojali mama yafa abantu benali manyi bona kale tata yafa ningamba kati tugenda kukutwala. Ate bali abantu eri gye wava? Gye nava kama Katonda yamanyi kubanga kati nabo balowooza gye ndi mu kukola eri tewakimanya mbuno bali bankutte ate kale antu wange gwe nali kale antu wabali abaana bembeera nabe nali mbeera nabo bonna mu family gwe twasigazaako omu
kati twakimanya kimanya mbuno guno bamukutte Steven twakimanya naye natukayo nembagamba kanso yankutte nibalowooza mbalimba wakimanyi mbeera mu byakusaaga buli dayire nembagamba tukumanyi naawe obeera mu byakusaaga lunaku wagamba wakamala emyaka 2 nga kanso tekoze eki tekukwatangako kati leero oli mukutulima mbuno kanso yakutte kakati kanso wekukwata emaali yonna negitwala yonna oddawo olwo nyumba kati ennyo bakwata mwezi gwakumeka mwezi guwedde kati kanso wekukwata kiki wazzaako amanyi kinazzaako obusette bonna bwe nali nnyinamu bonna nabuwayo naye basigala bantwala nabagamba yongerako omutwalo ningamba sigwena gwena akava okukola saawa zino 2 gigi yongereko omutwalo ate ngwijjola ne mali yino nagibalaga nimbagamba sirina sente wadde n'ekikumi kati obutembeyi wabuviiramu awo oba wafunayo mulimu omulala nabuviiramu awo kubanga nadda ku kyalo kuno natandikira okuba nakadongo ke natandika okuba ku kisenge okuba amatafaali notandika okuba kana akadongo kana ettaka linene ettaka eryo mumuli ebitafaali mumuli ebiyinja biki producer ndaga ku nnyumba zino wano ennyumba zino zonna za budongo nga woziraba ezisinga paka eri zitunuzeemu mpa za budongo musajja ono bwayogerako bwakuba obulaba nnyumba za budongo kane oba otunulidde wano ennyumba erimu ng'eyebbeeyimu yawano y'amabaati girageko waneeno erimu ng'eyebbeeyimu y'amabaati nkozi n'embaawo waneeno lageko mu mabaati ganeeno mabaati waneeno okay tukyagenda dda maaso Ghetto Stories z'ekisa kye Ivan mutabani w'omumbejja Harriet Musogena Jjuko olwakadongo okuba kaani akadongo ako omuntu aba alina ennyumba erimu ekituli agamba no ani boss wani yali ani boss wakati bosi wange ku kadongo ako ye Uncle Ba kubanga yasobola okuwa mangu omulimu yasobola okuwa emirimu mangu n'agamba naye akadongo nyumba yange jinjayo nkubireko akadongo nange nemugamba mpayo ku sente olwo ettaka olijjawa ettaka ndisomba eri nga ku luzi nendireeta ndisombera na mubukutiyo bwebuti nga olyengeraawo era bwe lirimu ettaka liiryo wekwata nowetika ku mutwe nomala nojja noleeta wano n'okuŋŋanya ozibanga wiribalo ngezi nga 3 olaba nga kisenge kinene nnyo nosigala ng'okola ng'okyasomba nomala okutabula n'osomba amazzi n'okuba kati awo ninfunayo omulimu omulala kuba tutabula ttaka lya bulooka nagwo nsobola ogukola byonna biri wamu mu kadongo kati nga bakusasula sente meka oteesa naye kati otuuka okuba akadongo ko kyakuba kati sikyasobola kakuba kubanga ekisago kinafuna kinene nakifunira mu kadongo kindageko nkirabeko okiraba ndowooza engeri gyekifaananamu awo kati awo kirimu amasira oba kirimu amasira kubanga bakitungako kati amasira gali munda kubanga kati ngenda wa musawo aso kukirongoosa nakibinulamu bwe bati namala kibinulamu nayo kalongoosa omwo munda temuli bucupa bwasigalira munda obucupa yalongoosamu bulungi naye bwalimu butini nabujjamu namala kulongoosamu bulungi natungawo ze zino embeera ziri mu ghetto kati ekicupa kimala okukusala okuba akadongo eyali akozesa wamugamba saamugamba kubanga namugamba akalimu kakoze eki katambula kubanga kyali kinsaze kinene nnyo gasobola kugamba mbuno ekicupa ekoze eki wasigala okyakoleera oba wagendera mu ddwaliro nasotusa kino ekigere nengamba kankoleko ekitundu ng'osotesa kigere kimu ekigere kimu bwekiti nengamba kati abantu nebagamba naye gwe olina oyagala sente kubanga n'ekigere kikuluma okyasuta kadongo olwo nga anti we eri gye wava ye yakola mulimu ki eri gye wali oli eyadda mu nnyumba ya maama we eri embawo gyotugambyeko eyambaawo yali afumba hoteri ng'olwo kitoddeyo kko n'omugamba naye sobola mugamba kubanga ekigere yali amanyi mbuno ndimukola ki ndimukola naye nga takimanyi obulumi bwentuuseeko nanyini mulimu gweyampa namugamba siina ki omulimu gutambula naye soka osindikirayo ekitundu kati sooka onyumize ku mbeera ya gete eno mukeyambawa okweyamba oyambawa waggulu kubanga tulina kuŋŋanyira wali fenafena abavubuka oba nakusanga ku mulyango gwo nagamba nekyenyalo nki onyambeko netulumba ano kyeŋŋamba okweyamba zini kabuyonjo
toilets sirya waggulu za nusu 2 mu ghetto musasulya toilets toilet ya nusu ebi teri mu Kampala bagamba teri kyabwerere kati kambuze landlord nanyini nyumba zino yete yabazimbira kabuyonjo teyatuzimbira kabuyonjo kulwaki kati gwe walojo okupangisa ku nyumba ze zino za kama asonyi weseka niki tewamubuza kabuyonjo ziriwa nze kinalinzirako kyali kyamaanyi kubanga embeera ginali enkuba yankuba okusooka kubanga sasuka na kubuuza kabuyonjo gwajja buzinga waliwo nyumba eri empty noyingira nayingira buyingizi ngayingire gattoyi kati kukambuze ogambe ennaku zino toyinaamu ssente bamaze ebbanga tolya kati gwe weeyamba otya mu mbeera ng'owulirwa mu mbeera ng'ensuseeko akaveera ka bwereere ofuna ali kasasiro akaveera wekali enkuba oba etonnyo kakasuka wali eri kasasiro kati enkuba weba tetonnyo okola otya nkateeka nkazingira mu buveera nga 3 n'okakasukawa nkakasuka kasasiro kubanga obusasiro bwa bwereere kubanga twakyatukwata kubanga kwetaasa mangu mudakiika amangu nofuna kaveera nga weeyambamu nensolovinga kubanga sobola kuteeka mu nyumba yange mwensula kati webakwata ng'osulaho kasasiro ate anategera mbuno nyeyambidde omwo ata sobola ategera kubanga bamanyi bisaaniko buli mu lumonde embeera ya ghetto bannaye embeera ya ghetto katubalage ku nyumba omukulu mwasula togwa katubalage ku nyumba omukulu mwasula nyumba omukulu mwasula yeno bwe tubadde tuyita ne tumusanga wano yene nyumba gyapangisa emitwalo 4 mugiraba Judith jangu wano eno gibalage bulungi jadde ono ofuna overview yayo emitwalo 4 wano mu ghetto ate eri certificate gye nnengera yaki wajifunira wajangu tuyingireko munda nyingize ngatu okay omukulu muno mwasula jangu producer olabe yene nyumba nnungi namune timu y'omukulu Chelsea yino njiraba wano nga ojiraba ate oli andi gwe nnengera ali ku kifaananyi oli ayonalien oyo kale inanyini chachi ginasomera yenanyi ate oyo bamuyitaani musumba Fred ile manyeri erinnya musumba kale pastor nanyini chachi ye musumba wasomako n'okusomako ekitegeeza nasomako certificate yange gibantikirako wasoma byaki byakola sabuni shampoo guno okola liquid soap sabuni w'ekitole era omusajja oyo mwebaza nnyo iyi certificate jangu girage producer yese omusajja yasomera ddala naye ali mu ghetto jangu lage yino kati gijjeeko gitwage gijjeeko certificate ye yagitimba no gitimba bambi n'ekifaananyi nga bagimukwasa nakyo kireete mwana mu ghetto mulimu abantu mwana basoma jasi mbeera yamukubamukko babeera ne antu w'abantu abeera n'abangi nnyo naye ndowooza kyaki neemukwatirako n'asoma yino certificate ye yagitimba no gitimba ogiraba yino satisfied of completion. This is to recognize Stephen Tumusime for successful completion of 9 months, which is programming skills. Nechifaananyi kikino wamma kikino yasoma wasoma ebyemikono kati osobola kukola mirimu ki omumanyi embeera gy'ogimanyiko bulungi ne byayitamu omusombwa gw'omumanyi ngani manyinga tusiime kiki ky'omumanyiko ennyo tunuleno kiki ky'omumanyiko omumanyinga mwana waffe wa ku ghetto wano kati yali abeera ne maama we n'afa maama we ojafa kitegeeza maama we wali omumanyi naye ne anti we naye gwe yali abeera naye n'afa ne anti lindako oli anti gw'obadde tugambako naye yamala n'afa yafa muguli omwaka oguwedde kati ne anti we n'afa n'asigala awo bw'atyo atandika okweyiiya ku street kitegeeza naye wamanyako nti yagendako ku street kati awo we yamaliriza n'afunayo buli mulimu atandika okukola kupatikana n'afunayo akayumba n'akapangisa nako kutoba kusasula kayumba kano kaalimu kano kunoonya kyakulya bw'atyo omusajja wattu kati awo yali agenza okukola n'ecupa naye neekola ki nemusalira eyo kati
mbera gyalimu ali bubi alina okunoonya ekyokulya alina okusasula ennyumba alina okwejjanjabisa okugulu kati bwatyo bwali musajja wa tuli mu ghetto stories embeera nnyingi nnyo ziri mu ghetto ziruma abaana bali mu ghetto ate mwana atwe kinewunyisiza nti yasoma n'ebintu by'emikono asobola okuti skilling awulwo kyaki yamukwatako ate ne bamumusomesa saa ogambe wasoma ki sabuni biki sabuni liquid soap shampoo w'abakyala n'okukola daddies afkex bingi byemanyi mu mutwe gwange naye tolina capital yasinga okunyiga tutwaleke wa chairman tumubuuzeeko kubanga embeera eri mu ghetto eyungula eziga bintu biri mu ghetto bingi nnyo man stories ziri mu ghetto mpitirivu nnyo man nash